amanya eddoboozi bamutemu SMX representing straight out SMX Media. Nebazanyi ba SMX Media subscribers bannange mwebale nnyo mwebalire ddala sagala mukowenza okubebaza kubanga kye munkolera kya ttendo mu okubeera nga musubscribinga ku SMX Media. Buli we musubscribinga mbeera munkoledde ekyamakulu kyovola nange nfubanga we nsobola okubeera nga manoonyeza updates nembeera nga nzibatuusaako nga sinabeera nga nkola eno story bambi kantumireko ku Nanziri Goleti okuva e Saudi Arabia nsuubira erinnya lyo Nanziri Goleti erya Goleti ndiye kakasa erya Nanziri Seekakasa naye nga nsuubira igwe Nanziri Goleti okuva e Saudi Arabia bambi okomentinga ate buli wokomentinga otandika mu Nanziri Goleti from Saudi Arabia wote wotandika bambi webale nnyo kuyagala ku stories zange webalire nnyo ddala. Segirinya Muhammad stories nyingi zenkola ku bantu abali mu politics ntono nnyo ba politician benkola ko stories olwensonga eno YouTube channel singa concentrating ku entertainment industry mu ggwanga erya Uganda naye still mulimu abantu abapenetrating pack eno gye tuli oba oluyo muntu nakola ekirungi sobola muyitirako nera mbeera nina okujjao nemiranga nina okumwogerako oba okumusiima. Segirinya Muhammad weeks tezinawera na weeks 2 goge mazima tezinabeera nga ziwera ne weeks 2 nga nkoze story ya Segirinya Muhammad okubeera nga yagulidde abantu b'e Kawempe North ambulance yagamba ye ebintu ebyobulamu byagenda soko okubeera nga saakesira uyamala okubeera nga agula ambulance nagamba njagala omuntu agenda gikolako nga muntu w'e Kawempe agenda beera nga eyamba abantu b'e Kawempe kati oluvannyuma lw'ekyo ambulance gye yagula nekolerako wanene ne story endala nga Geoffrey Utah naye bambi agulidde abantu be nkozi wawa Kakuuto abantu be Kakuuto nabo nga bagulidde ambulance kyokka tebannabeera nga White Town ne weeks eziwerera ddala 2 Segirinya Muhammad azeemu aguze ambulance ey'okubiri ng'eno agambye egenda talaga Uganda yonna. Imagine eri yasooka ya Kawempe yokka kati eno gyaguze agambye agenda talaga Uganda yonna ono omusajja ag'amazima mukozo. Besides that nera sirimu eno quarantine abantu nti ngedye bali mu lockdown waliwo family z'amanyi eziri obubi ezitagenda bulungi ebintu nga tebikwasaganyizibwa bulungi nera yatandise dde okubeera nga agaba emmere n'ebyokulya eri abantu abo ba family ezo z'amanyi buyo bambi eno family ebintu tebitambula bulungi kijukire mu constituency gy'olimu waliwo nera abantu abo sporting out okusinzira kuba chairman gwe newobeera ng'oyita mu kitundu ky'osobola okugamba mukadde wa wali bambi buli bwempitawo abeerawo yekka nera kyayika mwene embeera abantu be tebasobodde ebbeera nga bamutuukako ye n'agenda n'amutuukako. Segirinya Muhammad tetujja lekeraawo okwebaza etasiima ebulaaji wachovola nange baneno ku SMX Media. I respect so much by SMX Media subscribers sibatwala for granted buli omuntu asubscribing ano ku SMX Media nkutwala ng'oli kyamuwendo kyovola ab'oluusi munvume eyo mu comment oba oluusi olinayogera ekyekisiru nze nsigala I like your comment wekiba kyetaagisa nenkuddamu ate wano ku SMX Media nziramu buli comment likinga buli comment ate buli comment making sure mbu ngisome nenjiddamu ngendo giwa akatima ngendo giwa like nga maze okubeera nga ngisoma nze went with respecting about SMX Media subscribers mu ngeri yange kankutambe be subscribing o likinga wano ku SMX Media tujja beera ngu missing updates ddala nga zino. MSSMX I sign out.